Omulangira Wasajja bw'atwabadde mu kujaguza bene emyaka 32 ng'ali bunna mulondo yayise Museveni Kayisaali. Abantu ne bayomba oba oli awo nga balooza nti yamuvumye. Wabula ebyobufuzi bannayuganda mwabiyingira nate mubitegeera kyova olaba mukabanga babakubye emiggo mu byobufuzi byonna mu ebiri. Wabula omuntu omuyivu ng'omulangira Wasajja bw'aba alina kyayogedde, si mulangira Wasajja, mulangira Nakibinge bw'aba alina kyayogedde kiteekenga kama amaaso go muleeyaze nnyo ez'amakulu ag'ekigambo. Abasinga muli ku level ya primary P1 A O E O B B C kati B D daddy yewe bityo. Omulangira Nakibinge yategeezezza Kibakyagulanyi babaddewo, abali b'embizzi bonna babaddewo nga batudde bali ku mikeeka ate nga bulijjo kiyombya abantu. Lwaki Museveni agenda mu mizikiti? Ndowooza mukira na opposition babaddeyo. Olw'okuba Bobi Wine yabaddeyo, omulangira Nakibinge n'ayita Museveni Kayisaali balowozza yamuvumye, kumbe teyamuvumye. Kati kankunnyonnyole nze Dr. Tio Mugugwa Musa n'omuti gwa White Star Mac Premium White Agent Tafon Sen Zenton Publics Benz Maybach Mercedes Actros mpagira Captain Mike Mukula yesimbyeyo ku bwaseeke ne mpagira Dr. Emma Wanyama mpagira Museveni. Kakati Kayisaali Luganda era Yesu yagamba nti give what belongs to Caesar and that belongs to God. Nti Caesar mumuwe ebibye ne Katonda muwe. Tiyakyogera mu bubi. Bali bamubuuza nti kirungi omuntu okuwa omusolo. Kubanga government yali etwala obusere Yesu yabeerera mu Buyudaaya waaliwo obwakabaka era kabaka w'Abayudaaya ayitibwanga Kerode oba Herod mu Luzungu. Naye ng'abafuzi b'amatwale nga bamuyita Caesar. Caesar oyo yali akulembera Roman Empire. Roman Empire yakulembera Asia yonna, nekulembera Africa yonna, nekulembera Europe. Roman Empire yali nnene nnyo, bwe bumu ku bwakabaka obukyasinza okubeera obunene mu byafaayo by'ensi eno. Kakati governor gwe yasindika mu Buyudaaya ebiseera ebyo mu Middle East bamuyitanga Pilato oba gwe bayita Pirate. Era abantu beebuuza Pilato teyali mu Yuda, Pilato yali mu Italy, yali mu Roma, nga ye governor gwe basindika mu biseera bya Yesu. Kerode nga ye kabaka. Kati Caesar oba Kayisaali yali mukulembeze w'amaanyi nnyo 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 nnyo. Era bw'ojja n'osoma ebikola by'abatume Pawulo amwogerako. Pawulo bamukwata bamutwala ew'abakulembeze ba Pilato, bamutwala ew'abalala. Omusango gwali munene ne gujulira nga bagamba mbu ayagala kujeemesa Buyudaaya yeekutule ku Roman Empire. Ne bamutwala e Italy. Era bw'osoma ebikola by'abatume ojja kulaba nga Pawulo yasibwa emyaka ng'esatu e Roma eyo ng'asibiddwa omusajja gwe bayita Kayisaali. Kati omulangira Nakibinge bw'ayita Museveni Kayisaali kitegeeza akkiriza nti kabaka muganda we ali wansi wa Museveni. Ate Kayisaali teyali president wa ggwanga limu, yali kabaka wansi yonna. Ekitegeeza Nakibinge bw'ayita Museveni Kayisaali kitegeeza nti Museveni afuga Africa yonna, afuga Kenya, afuga Tanzania, afuga Rwanda, afuga Burundi. Kitegeeza ndirectly abategeera ebyobufuzi omulangira Nakibinge yakubidde Museveni campaign okumuyita Kayisaali. Kitegeeza oli empera, kubanga Kayisaali teyali kabaka bubaka, teyali president, yali empura nga w'amaanyi nnyo 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 nnyo. Wabula Kerode ye yali akulembera Buyudaaya era nga ye kabaka w'Abayudaaya. Kati bwe tugamba nti kabaka wa Buganda leero tugeze ye Kerode, kitegeeza waali wano mu Buganda. Ne Kayisaali atwala ensi yonna. Omuntu okujja n'akuyita Kayisaali mbiseera by'okulonda. Kuba ne Yesu teyakyogera mu bubi. Baamubuuza kirungi omuntu okuwa omusolo, naga nti ebya Kayisaali buwe Kayisaali n'ebya Katonda bweki. Tekitegeeza nti yali amuvuma, yali abaga nti kirungi okuwa omusolo. Era n'agamba Peter, genda okwata ekyennyanja kijeemu ennusu ya 2 ne bajjamu dinaali oba bajjamu esente ze baali beeyambisa ne bawaayo omusolo. Ekitegeeza nti Yesu yali agondera amateeka. Era ekyo teyakyogera mu kumuvuma oba mu kumuwemula. Kati mwabalanduse mbu yavumi olw'okuba Kimpugugu Kyagulanyi Sefuliya Sentamu yabadde yeetyebese wali n'embizzi gy'ava okulya. Tekitegeeza nti nno okumuyita Kayisaali yamuvumye. Wabula yalengezezzaamu beene kubanga omukolo gwabadde gwa beene, gwabadde gwa kusuusuuta beene.
kitegeera ebyobufuzi omuntu akwenkanyankanya ku kabaka w'Abaroma mu bwakabaka bwa Roman Empire aba akufudde omukulembeze omunene okusinga ne mukulu we. Kale n'olwekyo ye analysis gye nkuwadde leero, Museveni Kaisaali era mukulembeze wa Africa n'ensi yonna. Museveni bw'agenda mu mawanga g'abazungu olaba nga bamuwa standing ovation. Kyekyo Omulangira Nakibingi kyabadde ategeeza mu abasiru abali b'embizi ne muloza yamuvumye.